Juzi wano Katikkiro Dan Muliika bwe yategeezanga bwe yeewuunya ennyo abantu abawagira NRM era nga ye abalaba ng'abatalina magezi. Waliwo abaavayo ne bagamba nga bagenda okwekalakaasa ogenda e Mengo nga bwe baagala yeetonde, ne weewuunya n'ogamba nti ekigambo kye yayogera tekirina gwe kyatta. Naye waliwo abantu abawambibwa era n'okutuusa kati nga tebakubwanku kya mu lubaale. We twogerera mukyala w'omu ku abo abaabuzibwawo John Damulira, mukyala we yafudde, naye nga ono John Damulira yawambibwa emyaka 5 egiyise. Naye mukyala we yafudde nga tamanyi, abadde mu bulumi obw'amaanyi n'abaana be nga tebamanyi taata waabwe, tamanyi bbaawe gye baamutwala. Wabula omukyala ono Sarah Nantumbwe Damulira, mukyala w'omu ku abo abaabuzibwawo bannaffe aba National Unity Platform nga baali bawagizi b'amaanyi John Damulira. Kakati mukyala we bwe yafudde. Kakati amawulire ag'okufa kwe gaayisiddwa Sekretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya, era nga twagategedde ku mukutu gwe ogwa X ku lunaku olw'omukaaga ku makya, twagategedde. Naye nga kyannaku nnyo eri bonna kuba obubaka byataddeko bwandi bugamba nti kyannaku Sarah afudde ku makya, afudde ku makya g'olwomukaaga. N'ategeeza ati ng'abalala bonna ba family members abaabo bonna babuziddwawo, Sarah naye amaze emyaka 5 ng'atambula adda eno n'eri ng'anoonya bbaawe. Babuuza wano na wali ng'anoonya bbaawe. Kale kya bulumi nnyo nti afudde nga tasobodde kubeera ng'afuna answers, kyakuddibwamu nga n'abaana be talina kyakubagamba. John Damulira ono gwe twogerako yabuzibwawo okuva ku dduuka lye wali ku Kisekka Market, Kaleke wa Kisekka, Novemba nga 21/2020, kati emyaka 5, era nga munnange okuva ku olwo taddangamu kulabika. Baamuwamba ne mutabani we yagamba nti baabasibira mu busenge bwa njawulo, naye yawulira kitaawe ng'akuba omulanga ogw'amaanyi omulundi gumu n'asirikirawo, era nga abantu mu kwogera bagamba oba baamunyigisa ki, oba baamufumita kiso, oba baamunyiga emipiira negyabi kugamba abantu ebibuuzo bingi nnyo ku sayidi eyo. Abasajja baamukola ki? Kubanga omwana yagamba yawulira omulanga omulundi gumu ne gukola ki? Ng'aleekaana omulundi gumu kugamba mu bulumi obw'amaanyi n'asirika. Oba baamufumita kiso teri amanyi, oba baamukuba ku mutwe. Kakati ono gwe twogerako nti bangi nnyo be basibye oba be baatwala, abaabuzibwawo n'abali mu makomera bakyaliyo bangi nnyo. Bakanatta Muhammad bonna baabuzibwawo, naye nga munnange Damulira John taddangamu nnyo kulabikirako ddala. Kibalama John Bosco taddangamu kulabika. Kakati okufa kwa Sarah kugambye nti bangi nnyo bannannuupu abaabuzibwawo, naddala nga tuvudde mu kalulu ka 2021, bangi nnyo baabuzibwawo kubanga si bwe mulundi obusoose.
mukw'omuntu eyabuzibwawo okufa si gwe mundi ogusoose mukw'omuntu eyabuzibwawo okufa nga tafunye ansa. Novemba 2025 Monica Nabukinya mukyala wa Kibalama fiira ku myaka 38 era nga mukyala wa John Bosco Kibalama bw'atyo munnange bwe yagenda bamusanga no mu kinabiro ng'afudde era okufa kwe enfaaye yaliko ebibuuzo bingi. Jjukira nti Nabbanja yavaayo n'akakasa oba mu butamanya ndowooza ne bamugamba nti oyo kyezza nti Kibalama bamulina. Ndowooza bajjukira nti akalulu kano aka 2026 kaali kakasammeeme nnyo era nze nsuubira okuba nga okukubagana kwali kw'amaanyi bo nga bo baatya nnyo era omuyaga nga bwe baaguyitanga omuyaga baali bamanyi gubeera kati nga kye balina okukola balina okukola kyonna ekisoboka era nze nsuubira okuba nga waliwo n'omuntu ogenda budde akyogerako bayirawo nti obutaleka bujulizi mabega omaze okwogera okugamba nti omuntu tumulina kati omukyala bajja kukubanja kati singa mukwatibwa oba singa wabaawo ekintu kyonna nti oyinza okubuuzibwa nti watugamba gy'ali. Kati abantu abamu bagamba nti oba oli awo omukyala oyo mukyala John Bosco Kibalama bagamba nti oba oli awo yalina okuggibwawo kubanga enfaaye yali eriko ebibuuzo kuba kyali kiyinza okuvaako obuzibu waliwo omuntu eyali akonfaaminze nti bwali baamulabako Kibalama. Kale kwegamba byonna nga biri awo naye nga bwe kutegeeza nti sigwe mundi gusoose mukw'omuntu eyabuzibwawo okubeera ng'afa mukyala John Bosco Kibalama emyaka 38 yafa Novemba 2025. Kakati bwe twogera ku Kibalama ono yasembayo okulabwako June nga 3 2019 okulabwako June nga 3 2019 bwakolera ku Lumumba Avenue wano mu Kampala era baga nti emmotoka eya Toyota Prado oluvannyuma yasangibwa nga esuuliddwa ku kkubo Gayaza Kampala Road. Abaalaba bagamba nti balaba abasajja abaali babagalidde ebigemerawala abaali balina emmundu bwe batyo nga bamukwata ne bamuyingiza mu mmotoka eya van zino zi drone Toyota Hiace van kati bwe batyo bamuyingiza mu drone teyaddamu kulabika. Kati Kibalama ekyennaku ng'oggyeko mukyala we okubeera nti yafa ne taata we yafa kyajja afa wano mu mwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini mu mwezi ogwokubiri kitaawe yafa era yafa tategedde kikyatuuka ku mutabani we. Kakati okuva People Power Movement bwe yajja muganda wange abantu bangi ababuziddwaabo kubanga jjukira nti bannaffe bo bagiraba nga kibiina kyabayeekera kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bano ebyaddala bali mu struggle eyaddala. Kale ababuziddwawo bangi nnyo, abamu ne balabika abamu ne batalabika newankubadde abamu weewaawo bazze okubeera nga balabika oba babateredde mu kkooti naye waliwo cases ennyingi nnyo eziri unresolved okuva abantu abo bwe baawambibwa oba bwe baasibibwa era ansazi zaabo families zaabo munnange tezirinaawo ansa. Nejjuzi twawulira mu Parliament nga leader of opposition addamu okuraisinga ensonga eyo ne okuleka mpozi era ye Nabbanja yali ayogera bino na biri era Joyce Ssonyi n'amugamba nti wandibadde weekwata Vice President Alupo n'akusomesa engeri gye baddamu ebibuuzo ebintu ebimu kubanga ye Vice President yagamba nti waayo ensonga ezo zeetaaga okutunulwamu baveeyo batubuulire ekituufu
abantu abo bali ludda wa baakwatibwa jjukira nti babeera jjukira nti mu biseera ebyo nga kyebagira batandika okuwamba abantu nti n'okutwala omuntu omusango katugeze babwambye omuntu gwogenda ku poliisi ogaa nti omuntu wange wuno awambiddwa poliisi baagaananga okuteeka emisango egyo mu fayiro zaabwe tubula olaba nga kati ate baatujuliza nti ate emisango egyo tegiriyo ku poliisi so nga ate poliisi bennyini baagaananga okubeera nga bagiyingiza mu fayiro kakati nti ensonga eyo bwetyo neesigala nga ekyatuluma nti ne prominent party figures nabo bennyini nnyini basibiddwa ne babeera nga kwegamba bwe balinga bwe batikka nga bonagamba nti kati bano be beetisa omusaalaba gwaffe nti babalabanga oba nti bamatters tetumanyi wano twalaba Nuupu deputy spokesperson Wayiso Mufumbiro nga bamugaana n'okugenda okuziika mukyala we eyafa obulwadde bwa kansa Wayiso Mufumbiro akiri ewo Kivumbi eryakulira security Robert Kyagulanyi Edward Ssebuufu eri Mutwe abo bonna bali mu kkomera naye ti oba oli awo obwenkanya bunaatuukibwako mu bbanga erimu obayikyali lyawalabye tetumanyi tusaabusabye Katonda kakati awo olabire abantu nga bakutegeeza nga mulika byali badde yeetonda byali badde akola ki naye ne balimu okutegeera nti waliwo n'abali mu makomera waliwo abattibwa batalabwangako baatugamba nti babasuulira ziggonya ne zibalya abamu ebintu ebyo biyinza okuba nga bituufu ebyaddala kiggoonya kale munnange tulinze enteekateeka ez'okuziika eza Sarah Nantumbwe kitalo nnyo Sarah Nantumbwe Ddamulira kitalo kubanga ng'oggyeko okubeera ekitalo nti ye abadde mu nnaku abadde mu kitalo ebbanga okuva bbaawe yawambibwa 2019 mutabani agamba nti yawulira nga kitaawe akuba omulanga kubanga bamusibira mu kasenge akaddako akaali kalinaanye waali bamuwamba ne mutabani wali ku Kiseka market ku dduuka ne bamutwala n'awulira nga akuba omulanga kwegamba bali badde ogamba nti naye n'omutabani yakugamba ye baamuta naye taata n'awulira nga akuba omulanga naye bano bakugamba tebamanyi gy'ali kakati yali aligenda okubasonyiwa kubanga saagala ekiseera kituuke mutandika okugaa nti mutusonyiwe temugambanga nti mutusonyiwe ekyo temukyogeranga nti bannange mutusonyiwe mugume bugumi mugambe bugebere gwatusinga mutukole kye mwagala temugambanga nti mutusonyiwe kubanga nammwe temusonyiwa